Okuwagala nnyo omwana ono Kyagulanyi Ssentamu. Ayina enkyusa gy'akyusiza mindset y'ebyobufuzi. Atya. Anti agijje eri wansi muloko. Taggulula mwawo. Agijje mu ndowooza eyo wansi y'ekibogwe. N'agiwanika. Otuuka eyo mu byalo ssebo. Omwana awanika omukono okubuuza honorable ku mukolo. Nga wa myaka 2 mwegi. Mwesatu. Lulisi bwe kyali. Ayi nga muvubuka akyasobola okujja wali MP. MP b'enkiiko bakubangaza abasajja bakulu. Okitegeera. Ngera ne mukulonda bavubuka be basembayo okulonda bebeerya mu maniyo bebeerya mu ki. Kati olwaliro be bali ku front bali. Bebakulembedde. Bakadde bagoberera. Ekirala ayina ekyosa gy'akyusiza ebyobufuzi nti yadde oli asibye tayi n'anyuma nnyo naye si ye mutuufu. Naawe asobola okuba nga otomanyi kusiba tayi kyenjenje naawe osobola okubeera kansala. Kati nakubisa ekifaananyi wano najja ate abantu ne bamukola ki? Ne bamulonda. Oba linda katono awo. Oba okuba nti tuleese ba kinjenje. Ate wali kinjenje. Mu bifo by'obukulembeze. Kyekividdeko obuweereza obutajja. Kinjenje. Mwabasiba amatayi madde mukola ki? Kuba bawangula mmwe. Kinjenje awangula gwe musibye tayi. Gwe gwakuba akalulu. Ekyo kyerabidde. Kinjenje wajja. Adira Kagogwe yalina diguli 2 ng'asibye tayi yanyuma nnyo. Gavana Mulamba ayogera oluzungu lwonna n'alumalayo. Kinjenje najja n'amukuba akalulu. Nze awo siddamu kwesimbawo. Nze amutelling you nesimba mu kitundu kyonna. Ne bansimbako omuntu nga Kinjenje sigenda mu kalulu mbivaamu. Fomu nzizaayo. Oluzungu bimulemye Kinjenje n'akola. Yes, anti Kinjenje kati beba yasobola okukola. Because ebya Kinjenje waliwo ensi wetuuka nga protocol takyakulaakulanya nsi. Nga kyo planning kati kizina kubanga kikeera ku machakola ki kutekebwa mu nkola. Era ensi zonna ezikuze na bonna ababadde babba Mwami Museveni ng'ebintu bya kupulaninga n'aba wa milioni 2 ne zimala emyaka egi nga bakyazipulaningira zigenda okutuuka ku borehole y'owansi ku ssomero lye bagenda okuzimba nga yesigadde milioni 27. Ebyali ebibiri nga yesigadde milioni 27. Okitegeera kati ono ye Kinjenje akugamba kino kiggwa kati. Kiggwa leero. Kiggwa kati. Kumacha batula mu meeting ne mupulaninga senne zifuluma akawungezi ne zikola. Akawungezi zigende zikole bakuwadde mmeka? Milioni 2 tugende tukole ekyo.